Media, Tuggussa Enssonga. Ziwa kiri ku mutima. Basanze emisuwa nga yafa. Nga waliwo emisuwa ebiri etambuza omusaayi yafa. Nga balina ogikolako sajale. Then bateekeko emirala sobole okutereera. Naye sente ze batusabye nga nnyingi. Ganti basobola omulongoosa omusaayi ne guddamu ne gutambula bulungi mu mutima. Ekyo ekizibu ky'okubanga amazzi gajja ne geetooloola omutima ne kisobola okuviirawo ddala. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. SB4 Media Tuggussa Enssonga nze nkubuzaako muzzukulu wa Kabajja. Gy'osinzidde okubeera ng'otulaba tukwaliriza ate programu yaffe tegenda kuba mpanvu nnyo tuzze kulaba nga tugattako ettoffaali kulamu Hilda ina issues za bulamu tuzze tukolanga programs bwe ziti nga mutuyambako abalina connections ez'enjawulo era nga mutuyambako kola nga tutasiza abantu obulamu bw'abantu bangi tusaba n'obulamu bwa Hilda ono tubutaase tutano ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tuteekamu akasente Ziwa & Sons bali awo ku Mukwana Arcade balina kalunda yonna wa beddings ate wamu ne bannaffe abanana abo mouthwash gwatawanyizibwa n'endwadde zonna ez'omukamwa amannyo ganyenyeera osenya gavaamu omusaayi olina akasu akabi mu kamwa senyesa kanana abo mouthwash tojja kubeera nga ate wejjusa. Nze muzzukulu wa Kabajja abakulu bano bavudde walako naye tukwataganire wamu tulinga tutasobola mu Hilda. Hilda oli otya? Siri bulungi. Kiki? Ekifuba kinnuma nafunamu obuzibu obulwadde bw'omutima bwe buntawaanya. Obulwadde bw'omutima babuzuula ddi? Obulwadde bw'omutima baakabuzuula guno omwaka oguwedde. Olina myaka ng'emmeka? Namu myaka 3.5 nga ntawaanyizibwa ekifuba naye nga bagamba mulimu amazzi mu kifuba. Obulwadde bw'omutima nga tebanabuzuula nga balina okusooka kuggyayo ago amazzi agali mu kifuba balabe kiki ekireeta amazzi ago naye ng'essente zaali tezinalabika bulungi nembeerawo emyaka eyo 3 then guno omwaka oguwedde ne tutandika kukola ku nsonga eyo ne batapingayo amazzi naye nga tegagwayo bulungi nga gasigalayo then
awo ne batugamba olina okugenda mu ddwaliro ery'e Kampala Mulago Heart Institute bagajjemu bulungi bateekeyo akatyubu bagajjemu bulungi then balabe ekizibu wekiva kati guno omwezi oguwedde tubadde mu Mulago Heart Institute ne bajjayo amazzi then ne batugamba ekizibu kiri ku mutima basanze emisuwa nga yafa nga waliwo emisuwa ebiri etambuza omusaayi yafa nga balina ogikolako sajale then bateekeko emirala sobole okutereera naye sente ze batusabye nga nyingi. Kabasee sente nga mmeka? Batusabye $3,000,000 naye ng'olaba nobo kuba gundi flashback n'okubayo tooki ewaka eyo n'olaba yadde ne $10,000,000 nga tetuzisobola. Gw'obeera side wa? Nze bade mbeera mu kyalo ewaffe e Kanungu naye lw'embeera y'obulwadde taata wange omuto nampita nangamba nje mbeera eno asobole okutambulako nange nga tugenda mu maddwaliro ag'enjawulo kubanga eri nali siina buyambi nga sisobola kufuna omuntu ng'asobola okunyambako. Nantwalako mu maddwaliro awo bwe twazuulira obulwadde obwo bw'omutima ati nga eyo Mulago ne batugamba tulina okunoonya $3,000,000 naye ne tulaba nga tetuzisobola era kyekituleese wano okusaba obuyambi ku ensonga eyo kubanga obulumi bw'amaanyi. Tuddako bwataata obulamu buli butata? Obulamu bwe butyo butonotono naye ono nga bw'annyonnyodde ono muwala wa mukulu wange abampita taata muto kati yali eyo mu kyalo ng'atawaanyizibwa n'obulwadde nga ebyekyalo bamuwaayo bu pain killers ng'obulwadde babutwala ng'obutali serious kati okutuusa we kyagenda nga kyeyongera n'azimba ebigere. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwoba weetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Nazimba olubuto n'emikono ne gizimba naye nga manedda oyo mumuleete mu malwaliro agasingako bamukebere balabe ekizibu kiva ku ki kati ne bamunsindikira najja eno ne tusooka e Masaka ewa Dokita Ziwa akola ku mitima n'amuteeka mu kyuma n'alaba ng'amazzi mangi ageetoolodde omutima kati nga galina osooka ovaamu alabe ekizibu kyava ku ki n'asooka n'ajjamu ne gagaana okuggwamu n'agaddamu ogwokubiri era ne gaddamu kati bwe gaddamu n'aga tugendeko mu Heart Institute be bayinza okumukolako n'atereera ne tujja eno e Kampala ku Heart Institute ne bamuteekamu akapiira ne bajjamu amazzi ne gaggwamu naye ne bagenda okuzuula nga omusaayi mu mutima tegutambula bulungi nga waliwo emisuwa ebiri egyayonooneka naye ne bagamba nti basobola omulongoosa omusaayi ne guddamu ne gutambula bulungi mu mutima ekyo ekizibu ky'okuba nga amazzi gajja ne geetoolola omutima ne kisobola okuviirawo ddala kati zezo $3,000,000 ze baatusabye okusobola omumukolako. $3,000,000 essebo mwe mulinawo nga mmeka?
kati engeri gye kibadde nti nze mbadde imujjanja banga mubeerako n'okugenda mu ddwaliro empeke amera buli lunaku empeke eddagala eryo nalyo lya bbeeyi kati mbufunze nze nagenza okwesanga nganze nga ninawo miliyoni emu nga gye nina okutandikirako okulaba nga nsabirako ku buyambi nfune miliyoni ya 3 wajjanjabibwa. Ye dokita yabagambye nti sajjala eyo enamusobozesa okuwona eyagayibwa anaaba agikoze ajja kudda watereere n'amazzi mu mutima galeme tegagenda kuddamu kwaki obuzibu kwe buva amazzi obwanga gayiika mu mutima omusaayi tegutambula bulungi ngeri gye gulina tambulamu mu mutima kyekizibu ekyo mukama wange. Ane ku SB4 Media Tuggussa Enssonga ffe ngaffe tetusobodde obbawa ya platform eno nti tugatte eddoboozi tukuule bannayuganda abali eyo balina ku bitongole ebyenjawulo abasobola okutudduukirira. Edda nina mukwano gwange bamuyita Mr. Sali yalina egundi ya Amber Foundation simanyi oba ekyaliyo naye tumukoowoola webanga ekyaliyo Amber Foundation ku nsonga eno tumukoowoola abeere nga ate atuyambako ku nsonga eno andi wena munnayuganda ensonga eno ogiwulidde endwadde zino nnyingi nnyo ennaku zino tugattirawo ne tujjanjaba gino emiti emito mukama n'atuwa omukisa. So mu mbeera eno tegwe wenna ali eyo alabye pulogulaamu eno olina kyonna kyolina kamu gwe muganda tukwatire wamu miliyoni 3 nyingi nawe tukwatira awamu buli wona twayonga 15,000 ku mukutu guno suubira wiiki egenda okuwera miliyoni 3 tuziwezezza teberezaamu gwaliyo singa otuwaayo omutwalo aba nusu 15,000 tutasa obulamu bwa manyinaffe ono tuba tusobola okusenvula. So enamba z'essimu omuntu kwasobola okubafunira enamba y'essimu ngenda kubawa eyange eri 0705 96 28 esembya 49 togiddemu 0705 96 28 esembya 49 eri mu mannya ga Lwabwera Martin era nga nze kennyini sebo tevaako. Okay, tusobola okugatta tusooka wegayira ku bannayuganda abali yalina kyonna kyalina akukwatireko. Nange nze nkowoola abannayuganda bonna oyo ali omuzadde nga yalizaddeko ng'amanyi omwana nange munkwatireko kubanga nange ndi mwana era nkyali muto adde mbasaba mutuweeyo ku buyambi bana basobole okunkolako ntereerere ddala sobole okukola emirimu gyange. So taata tukoweyo ku bannayuganda abali eyo alina kyonna kyalina. Banaye bannayuganda tubakoowoola mwenna abali abasobola otuyambako mutuyambe sobole okutaasa obulamu bwa muwala wange ono era ndi taata w'omuto era nga nsaba buli asobola okunkwatirako buli alina ekitongole ekyasobola okunkonektingako nekituyamba nakyo kiba kitukolera buli alina kaayina tugaana kutudduukirira naye mutuyambeko kuba nange wekituuse kirabika nga kifuuse kinene kunze kuba nze muliko nze mujjanjaba ate nga nze nina era okunoonya ssente kati nga nsaba yenna ali eyo maama Fiina Kowolojjo tuyambeko mu nsonga eno oli muzadde maama w'eggwanga tusaba otuyambeko omwana alongoosebwe asobole okutereera addewo yeeyagale mbaga tasobola kusitula bintu bizitowa ekifuba kisula kimuluma asula atudde era balina okwezizika ppira eziwerako asobole okuwalirira ekifuba ng'obulumi bwayitamu bw'amaanyi
kuba kituuka ekiseera nga nanga amujjanjaba n'empira ng'obulumi mbugabanyeeko olw'obulumi bw'ayitamu nga buli budde abeerako awo ng'ekifuba kimuluma. Kati mbadde nsaba tukwateze wamu tumuyambe atereere. Okay, ku SB4 Media Tuggussa Enssonga wewe nawe naali eyo awulidde omulanga guno tegeezaako ku munno tukwataganire wamu alina ebbi alina 5 oba omutwalo oba 2 newegira emitwalo 10 timu eri ku screen kugenda okubeera ng'oyitira naye gwalinayo ekitongole kyonna kyonna ky'omanyi kisobola okutuyambako mu nsonga eno tusaba otuyamba otuconnectinge ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Nze muzzukulu wa Kabajja Ziwa and Sons batutakamu akasente ne Dr. Mark Omukugu wamu ne Nana abo mouthwash. Beere bulungi mwera. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.